ebintu byonna bye tulaba bikolebwa mu nsi waliwo abasaanidde okubikola. Waliwo abasaanidde ogenda ku trip e Dubai. Naye mwe mwagala kwekanika mugende ku trip e Dubai nga sente ezo zennyini zigula poloti negwayo. Tiketi yo ne mukyalawo zigula poloti negwayo nga togasseeko ze munaaliirayo, togasseeko ze munaakola mu shopping. Poloti z'omu Uganda kisinziira. Waliwo ne yakakadde akamu miliyoni 2. Buli sente z'oba nazo zirina gye zisobola okugulira ettaka. Ekyo ndooza nakisootinga dda gye zinaaligula. Kye weetaagayo weetaaga ttaka, mayiro zireke. Tobalanga mayiro nga tolina kintu mu ggwanga lino. Oli munna-Uganda. All you need is a property in Uganda. Wa amagezi gazze. Egaba gazze mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Kiŋŋambira akuliranye nti oli munna-Uganda. Kye weetaaga property mu Uganda naawe obeeremu n'ettaka. Owulidde? Ate tulina okukkiriziranga mu reality.